abalungi be basinga obungi ababi. Abato olaba oluyi luno tulina omukyalo oyo erinnya lyayogerere amannya ago gannemanze nnyo olumu lukwatula obulungi. Akandinda Shanita. Ate Nalumaga Sandra. Tubadde nga tuli ku kwogera kakati olwaleero twagala okumanya kiki ddala ekiriwo mu ngeri yaki. Mmwe mulina emyaka egitasukka myaka 35, sikyo? Kyekiri. Mmwe bantu abatannalaba muntu mulala yenna okujjako President Museveni. Very true. Ekyo bwe kiba nga kiri bwe kityo, Baptist babadde baplayinga role nene nnyo okuva ensi eno lwe yeefuga nga bayimbira abakulembeze baffe. Nze kennyini nyimbidde buli mukulembeze wano okuva ku Muteesa, Amin, Obote, Lule, Binaayisa ne Museveni. Bwe twali tusoma nga batuyita ba musiru ddala ddala Makerere, ensonga emu ku zango byayo era Makerere ebintu ng'ebyo musiru ddala ddala. Olwaleero tulina Kyagulanyi artist. Mwenga abaana abato under 35 abakalaba omukulembeze omu, njagala nfune feelings zammwe about an artist nga Kyagulanyi okubanga ali kati waali. Mu programu eno abalungi be basinga ababi obungi. Njagala tutunuulire Kyagulanyi nga tumuteeka mu biti ebyo n'abalala bonna nti mubi mulungi. Waliwo ebirungi of course. Nti nze nga nze siwagira Kyagulanyi olw'okuba wa byabufuzi. Muwagira lwakuba ki? Artist. Naye ekyo ate kiyinza okundeetera okumuwagira olwaki? Olw'eby'obufuzi. Okusinziira ngeri gy'anaabazannyemu akapiira ke. Kati mwe abatannalabako kintu kira njagala mumbuulire, what is your idea oba what is your take ku artist okubanga yali kati lead of ya kulembedde opposition? What is your take ng'abaana abato mmwe abatannalaba kirala okujjako Museveni? So what muwulira mutya? Tusooke nani? Tusooke na Munyankole oba tusooke naawe? Tusooke n'Omuganda. Ojja kunsonyiwa nze sivaayo okubanga omanjagala obabuulira. Uganda mbeera naye eggwanga tuli Bakyoli, Munyankole, Muganda, Mutooro, Musoga. Naye Uganda mbeera bubeera yateekebwawo Omuzungu. So bwe nkugamba ntandike na Munyankole tokitwala bubi. Kuba bye tubeeramu ebyo bwe tugenda kati wano abantu beebuzaabuza bwe babeera ku naddala ba members of parliament naye babeera eri mu bibaala byabwe bino bye baba boogera. Bino bye baba boogera nti Munyankole gwe kiki bakuwe. Kanyankole. Kanyankole gwe bakuwe. Naawe n'ogamba nti Muganda gwe n'ekinyindo kyo naawe bakuwe. Owulidde si bye babawamu. N'olwekyo so mutusonyiwa abatulaba abalungi basinga obubi tujja kubeera baatufu nnyo nti sitwagala kubanga tulinawe embeera ereetera omuntu okubanga mueno tanuulu gye tugenda okuyitamu mu 2026 sitwagala kuleetawo mbeera eraga nti ate gundi awala na gundi no tuseeteze ffenna tukole tutya tubeere kimu. Yes kyangu nnyo kasita tumanye amaanyi gaani goono n'agoli. So njagala okubuuza abantu bagamba Kyagulanyi n'asobola okufuga musician anywa enjaga biki aye nno kambabuulire nze abo abantu abatukulembera abasinga banywa enjaga bonna banywi banjaga baginywera eyo mu busirise nenga crutch baba banywa enjaga. Ekisooka enjaga ddagala
Okay. Ekyokubiri kyekintu ekiyinza okuwaga nga gwe teweemala n'okiteekamu osobole okwemala awo kiba si kirungi ate naye tudde ku mulamwa tuleme genda kunjaga nenze gambi abakulembeze abo abatufuga abo abasinga banywe banjaga bave ku bino ebya Bobi Wine Bomunyi wanjaga ate n'ekirala enjaga simbi enjaga ddagala bw'oginywa mu kigero kyayo owulidde naddala bagamba nti eno gy'onywera mu caayi ekola kiki erina kyekola right n'abasawo bakimanyi so tuleme kulembeza ekyo nti oli munyi wanjaga tasobola kukola ki abanywi b'enjaga bangi abakulembedde amawanga betumanyi owulidde naye njagala mwe mumbuulire nze ndowooza kirungi nnyo okuba nti tulaba Bobi Wine kati oba Kyagulanyi ng'ali mu politics ate nga yasooka mu entertainment because bw'ongamba nti ku university kosi gye yakola MDD bagiyitanga musiru ddala ddala kale ate nga y'omu ku bagezi be tulaba essaawa eno kitegeeza musiru ddala ddala kirina okuvaawo era kisobokera ddala omuntu abadde ayimba okufuuka politician ate kijjawo ne kiri kye baalowoozanga nti buli muntu agenda mu ndongo oba agenda mu music industry aba teyasoma wano mu ggwanga lyaffe okusobola okufuuka MP olina okuba nga watula senior 6 kyemmanyi Kyagulanyi yabeerako MP wa Kyadodo East kitegeeza yayitako mu senior 6 kijjawo kiri kye omuyimbi teyasoma so kati ey'example nnungi ey'okuba nti Bobi Wine oba Kyagulanyi ali mu politics secondly go ahead secondly kitwongedde amaanyi fe abali mu entertainment okumanya nti naffe wikani wali twalenga twetya ofunamu kali akete n'ogaa naye kati abantu banakiraba batya nti abadde ayimba ennyimba ez'ekika bwekiti ate kati nze ngenza osaba obwa MP oba abantu bajja na kunnyima oba kye nabakitya Bobi Wine yalina dreads edda rasta naye kati essaawa eno yasala akabiri ka kicorporate nnyo toyinza nakumanya nti y'oli so kitwongedde amaanyi kitwongedde amaanyi okumanya nti n'abadde alina dreadlocks asobola osala enviiri dayingira parliament. Munyankole. Well, I'm excited and at the same time scared personally nti ono mukulembeze gwe tulabye twendabye mu Lunyankole muko bichenga lwaki nedaguli tuli bantu people weno President Museveni wenkuzire ndukureba and I believe to an extent nti na mama wanje nuwakozira rukureba so alhoje excitement nti ntwenda kurebaho ekintu ekisya konka still tutinire hati nka Museveni yargaho nahakubaho ki emirembe yitwine nekusigaraho ninga nahakweje obuvuyo nahakweje okurwanagana nahakweje kinaneki ati nka Bobi Wine otukumanya as an artist ninga benje kuba kubeta bana katemba bichi nakweja because abo kuba tukahuriraho na neki mbunaenda kuhindura mukazi we first lady Sikaze Museveni nanurunde nawe mutebe okay nibinje bugambire konka I think we need to be strong and give it a try because at the end of the day think wenda kwikemya kankakinana abijukuru bakambuza nkagira man nonkareba president omwe ebindi tenko bimanya so bueno nana kindi nichurungi to pass on abokuba na Bobi Wine nawe nomuto so I feel like maybe ategera bulungi our generation oba kati kazende bimu abatabitegera kazende yani nje simanyi nekamba bulire listen nti Bobi Wine oba
Museveni oba Mao yenna anajja. Our issue is not who comes. Yes, actually. Our issue is what we are supposed to do after who he has come. And then those people should be thinking about not who is coming, but more so what to do after whoever has come. Katika tugambe Bobi Wine wajja, music ajja kuba mulala. Museveni bw'akomawo, music ajja kuba mulala. N'emizannyo gijja kukyuka. Mao bw'ayingirawo, music ajja kuba muki? Mulala. Naye nze ku lwange ng'abaddewo okumala ebbanga alabye buli kimu, ate alaba n'enkya olw'okuba nzikiriza mu Katonda. Right? Kyagala muluze nti neewaana. N'olw'okuba nzikiriza mu Katonda, ndaba naki? N'enkya. Nkugamba nti buli yenna anajja kwabo bonna. Wabeewo nawe atanajja nga naye anajja. Kuba waliwo n'ensege endala eziwulire nti waliwo ente efudde. Nazo zirina okukola ki? Okujja. Bwe zinajja tunaakola tutya nga zimaze okujja? Omuntu yenna aplayinga safe ategeera olina kutegeka ky'olina okukola ng'ensega zimaze okugwira ekikoze eki ekize. Naawe weegata nazo oba kujagambula nnyama oba gwe weebuukira bibyo n'ogenda ne weenoonyeza kiki. Naye 2026 njagala okubuulira abatulaba, it's not going to be an easy day. It's not going to be an easy day. Whoever comes out, no matter what, it is going to be a renaissance. A renaissance, a thoughtfulness of sorts for us to go back to say, who are we? Where are we? Who do we want to be? Artist yagwa na abaartist ba Uganda basiru bonoonyi bafolinga below, bafolinga short of the glory of God. Artist yakulembera ensi. Artist ya designing enviiri. It's an artist. Olugoye. An artist. Banakulaba leero bajja kukola enviiri zino. Banakulaba architect is an artist. Ya designing ebizimbe. Artist ya designing emotoka. Designing a Benz. Okay? Artist yakola entebe eyo. Emmeeza eyo. Nene entebe. Everything is designed by an artist. Amawanga gali agakola getulooza nti gakola Europe ne America. Ekyagayamba baatandika n'aba artists. Artists are including ne philosopher. Okay. Abalowooza, abantu abalowooza, si abantu abakubaganya ebirowoozo. Nga bino bi programs bye tulina ku radio zaffe ne ku TV kukubaganya birowoozo so si kulowooza. Okulowooza, you invent something new. Tolstoy bw'atugamba. Tolstoy is a philosopher that art must be new. Oleeta ekipya ekitabaddeewo. Elon Musk olwaleero aleeta robots ezivuga, taxi ezivuga zokka. That's new. It was not here. That's who we follow. Kati bw'abazungu leze zize tuyita nti zeefuga dda, basooka ne ba artist ne ba designing ne babakolera emisingi ddala egy'amazima. Kati fe olwaleero ba artist tulowooza nti tulina kunama bukunami. Twafalinga short of the glory of God. Nti artist Katonda yamutonda nga gw'olina to frame everything. Because God is an artist. You cannot create the universe. When you're not an artist. Miti, no creating enfudu, njovu, nga toli artist. Now, bwe tufalinga short of that, ne tutandikira okufugwa n'emmundu.
fete twatandikira kuba artist ba philosophers otufuga twatandikira kuba mundu nga twagala kulwanyisa muzungu kukola ki kutuviira owulidde so abe mundu ebasooka otufuga naguno gujwa so tetulina philosophy tetulina ndowooza mwatambulira mu ati wa mundu tulina kimu nkyukakyuka twagala nkyukakyuka kubanga ye mundu ereeta nkyukakyuka kati ne Kyagulanyi byaliko byayogera mbu nkyukakyuka tetwetaaga nkyukakyuka twetaaga nkyuka oba nkyuso simanyi na kigambo kyenyinza kukozesa twetaaga kukyuka so si nkyukakyuka boundaries za Uganda zirina kukyuka so zikyusakyusa enkyukakyuka n'enkyuka byawukanirawa enkyukakyuka n'enkyuka byanjawulo enkyuka eba about time nga bono banga otunudde eno n'okyuka omulundi gumu n'otunulawa abadde agenda e Masaka n'ogenda wa Jinja eyo yenkyuka enkyukakyuka bannaye mugire tugenda Masaka ne driver aveemukko alabika atamidde n'avaamu ne muteekamu omulala eyo nkyukakyuka mukyusiza driver kati oyo naye bw'ayingiramu n'atamiira naye wende baneero driver alabika alina omusujja alabika talina na mask ayinza otusiiga kwashako simanyi covid kati oyo naye mumugjamu naye nga mugenda Masaka nkyukakyuka ze muliko owulidde musigala ku lugendo lwe lumu ku lugendo lwe lumu ate nammwe abali eno ne muganda owayo nyigiriza nnyo gira kanzireko nze emabega kanzireko emabega noddako emabega nkyukakyuka naye nga olugendo ki lusigadde lwe lumu naye nkyuka Uganda kye yeetaaga nkyuka si nkyukakyuka okukyukira ddala tubadde tugenda Masaka olugendo lwe twakwata lufu okuva mu 62 olugendo lwe twakwata lufu tulina okukyukira ddala bwe tuba twali tugenda Masaka tugenda nti about 10 kati east Barara naye abanyankole mwabaki era gwe Mbarara yakuliko mutwe okay okitegeera we need to really change okukyusa abadriver olwokuba oli atamidde olwokuba ono yanywedde oba olwokuba oli kakati afiiriddwa oba olwokuba oli bamukubidde essimu olwokuba ono poliisi emuggyemu talina driving permit eyo zonna nkyukakyuka kukubaganya birowoozo bale tuteekemu ani kati tuteekemu ani ne mukubaganyiza mu birowoozo naye nga baasi yeemu kakati Kyagulanyi bw'aba aleeta ebyo bya nkyukakyuka nze sigoberera zirabeerayo ayinza okuba ekigambo ekyakozesa kyekikyamu ategeeza kiri ekyenkyuka yakimanyi naye nsaba Katonda abe nga tategeeza nkyukakyuka ng'ategeeza kiki nkyuka abe nga tategeeza kubaganya birowoozo ng'ategeeza kiki kulowooza owulidde ebyo bwe tutaabikoleko tetujja kugenda mu maaso ne bwe tunaazinira ku mpiso tujja kufuna eno dictator omulala muhooza jje atukalabule nayaaga nga mwogera Lunyankole Mukama mutonzi waffe yabasaze nedda Katonda tasalirawo bafuzi Bayibuli tegamba nti teri mufuzi ekyo kye mwekwasa teri buyinza teri mukulembeze butaveeri Katonda naye tegamba nti teri bufuzi butaveeri Katonda bye tulimu bya bufuzi si bya bukulembeze Bayibuli egamba mukulembeze tegamba mufuzi tewali wegambira nti teri mufuzi ajja akufuga abantu nga tavudde wa Katonda mukulembeze gwe eriko ebyaffe bye tuliko ebyabadikiteeta bya bufuzi kufugwa gwe lalakini tula kufuga owulidde omukulembeze ngoberera amazzi ag'okunywa gali ludda wa gali eno ye mukulembeze omufuzi akulagira akwata mbooko yitawo mita kuwacha mita kupiga kaa chini tia gas papa owulidde oyo ye mufuzi takuganya kutuula takuganya kuyimirira taganya kwebaka talina kyaganya kukola omukulembeze aganya okwebaka aganya okuyimirira aganya okutuula naye omufuzi bw'otuula nga agamba stand up bw'oyimirira nga agamba kaa chini bwebaka nga agamba ndihamuka niba naye omuntu agoyengewa
kyogere mu Lunyankole. Omuntu asahi. Okitegedde? Nkifuna. Okitegedde? Ye mufuzi. Bayibuli tegamba nti teri bufuzi butavaawa eri Katonda. Bukulembeze. Bwekiteekwa okuba. Omufuzi yajja bibye. Yabimanya ebibye. Yes. Nolwekyo bwe twagala okugenda mu maaso ng'abantu. Mpozi mwambuziza ki? Enjawulo yaki? Y'enkyukakyuka n'okukyuka. Nze kugamba nti okukyuka kuba kukyuka. Enkyukakyuka abatolaba mulabe. Enkyukakyuka yini kati akyukakyuka. Eyo nkyukakyuka. Okukyuka yimirira. Tunula eno. Kati abadde agenda eri kati olagawa? Toli mu byankyukakyuka. Bino ebibadde wano. Tuula. Toli mu byankyukakyuka bino nti nkyukakyuka kati. Wano siteredde bulungi nkyukakyuka. Bye tulimu. Kyagulanyi bw'aba byalimu sijja mugoberera. Mao bw'aba byalimu sijja mugoberera. Museveni bw'aba byalimu sijja mugoberera. Muhoozi bw'aba byalimu sijja mugoberera. Njagala omuntu aleeta enkyuka yennyini. Boundaries ze baatusibako abazungu zigenda kukyuka oba nedda? Zisigalawo. Kati olwo tuli mu nkyukakyuka oba mu kukyuka. Abazungu baatusibako ebintu ebitutawaanya kati. Ne bagatta abantu be bataamanya nga bagatta bo banoonya bya mu ttaka. Kalamojja waliyo gold. Bunyolo waliyo oil. Buganda waliyo kino. Waliwo emmwanyi. Wano waliwo Busoga tulima emmwanyi gundi. Owulidde? Nti eyo kati ye Uganda. Kati batunuulidde bantu. Kakati ffe omufuzi ajja agenda kukyusa ekintu ekyo oba nedda? Tusaba busabi. Ate osaba busabi ogenda kulonda ani? Mukimusabe nga tosaba ogenda kufukamira abantu byebyo. Yagala kufukamira kati mu kanisa. Owulidde? Mukama ggula w'enzigi. Kiwandiike wansi ogambe nti omufuzi nze gwenjagala alina okukola kino. Nakino. Alina okugyawo boundaries za Uganda. Simple. Aliwa. Nti Kyagulanyi ozijjawo nti nedda sijja kuwa. Mao ozijjawo nti nedda sijja kuwa. Museveni ozijjawo nti nedda sijja kuwa. Ni omulala. Katumba. Abo abayaayi. Bonna. Mu biggirawo nti nedda situjja bbawa. Therefore tukole ki kakati? Mwenna temusobola kukikola. Kati ffe tukole ki? We commit suicide. Ate tukole ki mu nsi etatakyatagasa? Okwetta Katonda takukkiriza. Anti wuliriza takukkiriza nga tonnatuukayo. Bw'otuukayo mubuulire ensonga lwaki wesi. Ayinza okukusonyiwa. N'omugaa nti omanyi. Byansukkako. Omunyankole yannessizza. Kyogere mu Lunyankole. Ng'abambe tekiriyo. Wamalabayo. Kati labayo. Really what I'm saying is this. The artist ateekwa okuddayo in that position of leadership. Okuyiyiza abantu ennyumba ze basulamu as an architect. Okuyiyiza abantu enguudo ze banaayitako as a civil engineer. Okuyiyiza abantu ebipande ebiteekwa okubeera ku nguudo as a highway psychologist. Ibipande ki kubanga kakati wano n'ebipande ebibeera ku nguudo mutemanyi nti baatisi babikola. Naye kati mutamanyi ekirala nti kala y'ebipande ebyo eteekwa okubeera well done okuba nti omuntu avuga emmotoka tabeera distracted by a billboard. Kakati eyo highway psychology n'ebipande byako billboards ebyo byonna ani abicekinga kati wano? Tewali. Naye baba ba artists ababidesigning. Yes. Wadde ekipande nti 80 miles per hour slow down. Obwombukolanga. Webale nnyo. Artist. Kakati artist bw'omala n'ova mu kitiibwa ekyo ne weefuula ate ggwe ow'okkunamu obukunami omusango guba gugwo. Si gwa nsi. Si gw'abookolera. Guba musango gwo. Weefudde kyotali. Oba oli abo baweereza be bakyagala naye n'asalawo nti wagambye tulina okukola ebyo bye baagala okuba bye baagala so si ffe bye twagala. Oyinza okwesanga naye okuba weekyo. Sinagamba kubawa bye baagala nagamba bye beetaaga. Bye beetaaga. Yeah.
bye baagala sikirina mu bulamu bwange. Kubanga gwe bw'ogamba nti abantu bye baagala, kaakati bw'osanga abantu nga bo baagala kuwemula nga naawe owemula, bw'abanga byabadde ayagala bwe baagala, then awo toba artist oba malaaya mu art. Kubanga artist tuteekwa kati bw'ogenda mu basiraamu ng'oli mu katoliki, kati gwofuuka musiraamu nedda, webale nnyo, olina endowoozayo, olina enzikiriza. Kati artist abantu baagala kiki? Kuwemula. Naye gwe owemula oli muwemuzi nti nedda. Kati ekikuwemuza kiki olw'okuba abantu baagala okuwemula? Bwe kinatuuka ku mwami wa waka nti omwami wange ayagala nnyo house girl nga naawe okkiriza anti mukyandi kyayagala, awo olaba we muyinza tekisoboka, kitegeera. So you don't just allow somebody to get what they want. At some point of time you have to tell people that this is what you need. And artist is the role of the artist. And this is to what give I can people provide. What they need, not what they want. Yes. You entertain them to move them from A to B to C to D to E, not to maintain them where they are as under the pretext nti that is what people want. Wano waliwo ekigamba nti Abannayuganda baagala bivunze byonoonese. Olidde? Yeah. It's not good. It's not right. Okay? Eyo stigma eri ku Kyagulanyi. Kubanga bamanyi nti artist talina kalungi kamukola ki? Kamuvaamu. That's a stigma. Eyaliwo wano ku balwadde ba AIDS ku mirembe gyaffe Lutaayi. Olidde bw'olwala AIDS oli mwonoonyi. Which wasn't so. Abantu balwala AIDS through transfusion of blood. Ebintu through accidents, etc. So not necessarily nti babeeranga baki boonoonyi. Kakati wano bagamba nti tuli boonoonyi bw'oba mulwadde wa AIDS nti oli mwonoonyi. No, eyo stigma. Waliwo azaalibwa naye. Ya nedda. Artist nti stigma musiru tayinza kufuga nsi mukubi wa bidongo. Nze nagamba abantu nti kwata jazz drums zokka. Omusajja akwata jazz drums musician, kuno kukuba na kuno kukuba, kuno kukuba omukono gukuba na guno gukuba, eno n'okuyimba ayimba ate nga bw'asoma music. Oyo musiru. Nedda. Anti omugezi asusse batera muyita musiru. Oyo musiru oyo mugezi. Tebatera muyita musiru, batera muyita mulalu. Oba mbwa. Gwomanyi okusinziira gy'ova. Bw'ova Kidera mbwa. Agamba embwa yeeyimba. Waliwo yampita embwa. Bannange Hope Mukasa ye yampita embwa nga nkoze kyogamu. Hope Mukasa yagamba ndowooza Abbe oba yakubira Abbe mu kiibi. N'amugamba nti embwa ya Alex ogirabye. Yesinga. Nedda abalungi be basinga obungi ababi. Naye omulungi oyinza okufuuka embwa nga bakuyisa embwa ya Alex ogirabye. Kale nno bannange, kale olaba obuzibu bwaffe. Akoze obulungi gwe tuyite embwa. Kale n'oteebereza. Mukkirize tubasiibule. Amiina. Tunatandikira. Gye bujja. Haleluya. Amen.